Navudeo. Navayo. 2 days ago, I think. Kimanyikiddwa nga gwe omukyalo omusiraamu ate tuli mu olema tulaba osayiniza eddiiro ya bbiya eddiini wagivaako oba tolina ddiini? Olowooza omanyi nnyo? Like, do you think you know me? Anti kati gwe ng'egyo gamba mbuno tumanyi oli mukazi musiraamu. Sigamba nko mbu ndi musiraamu. I have a Muslim name, but siri musiraamu. Yeah. Twawulira nti waliwo omuyimbi omu e Uganda eyateekamu emitwalo 4 egya dola ng'agenda kulaba Diamond Platinumz naye ate gwe n'omusookayo kati ebigambo bigambibwa nti olabika mukubye enkokola. Kyembadde njogerako wano mu press conference, stop being negative and stop like okuleetawo embeera always ekibi. Look at the good thing of everything. Try as much as you can. N'omuyimbi gw'ogamba I think I've never heard it. Nsoso kiwuliramu gwe twalo yateekamu. Sibimanyi, that's not my business because sikola mu management ye, sikola mu team ye. I don't know anything like that. Yeah. Oba ebifaananyi ebyalinkinze ku social media ng'owaginga omusajja omusiraamu abantu ne bagamba nti wamusiraamu wamusibuludde. Yes. How true is that? When did I release that picture? I think that picture I met him before Ramadan, before ekizibu nga tekinnatandika. Yeah. Twagala otubuulire okikoze otya okubanga ova ku level eno nodda ku eno? Subira buli omu akola kugenda maaso. Naawe kenyini okola oba ovuga boda oyagala ovuga ogule ku mmotoka oba oguzeeyo wish oyagala otuuka ovuge ku harrier. Buli muntu yenna ategeera obulungi nga ali nomo mutegeera ayagala kukola nga agenda maaso. So ojja kukola kyonna ky'osobola okulaba nga okola ogenda maaso. So sikola whatever I'm doing siri kikola nti ngenda wansi. I'm working to be a better person every day. So I'll definitely be if I work hard towards that. Yeah. People may ask, how did you get to know Mbosso and how did you guys be friends? Them to kind of call a project. Mbosso contacted me on WhatsApp. He got my number from one TV personality from Kenya. Gwaita Willy Tuva is my friend. Yamwe namba yange ne yasoka kumbuza. So na contacting ku WhatsApp na ngamba yagala tukola oluyimba. Ne mugamba fine. Send me the track. I'll put the lyrics forward to you back. So that's how we started talking. And then management here ya Wasafi, CEO wa Diamond Platinumz, ne bakola preparations ngende tukole video. Actually he was supposed to come to Uganda tukole video, but he was pushing his album, so nangamba he can do the preparations, everything. I go down to Tanzania if I have the time to do the video, and that's what I did. It's togetherness. The negativity is even manyi negativity eri buli wamu naye ate wetukisusse nnyo it's very bad. Wano abantu kyebafaako is gundi yarwanye ne gundi alemesa gundi enkokola ekola bweti. But you don't find people promoting togetherness. You don't find people promoting ekintu ekirungi omuyimbi kyakoze. So we need to be together. We need to push each other. It's hard to even have a record label wano mu Uganda kubanga obuteyagaliza bungi n'ennugu nnyingi. So that's one. N'ekirala nti government yaffe nyini I don't think they see value in music kubanga you can't put tax ku internet if you know internet eyamba abantu abamu okitegeera. So internet yaffe eri very expensive compared to Tanzania's internet. Nti ffe data wa bay tuyina emisolo gye batuteekako kubeera ku internet. So tujasanga obuzibu amanyi okukula musically cause ate ennaku zino ensi gyedduka egenda kubeera nga yonna eri ku social media. So we're going to find it very hard to push our music nga internet ya bay nga tulina n'emisolo, and there's nothing like togetherness in us. There is no money, not even a single coin, unless bagambe nti bagenda kuorganizing ebivulu bo bennyini batusasule tuyimbeko online nga buli weekend batuwayo ebivulu nga bisatu nga bwe twabikolanga. But if they just tell us to go and organize online, everything needs money. The online they are talking about is very expensive. Okitegeera omuntu abane kadata ke kabitano nga kakekkereza agenda kujja ddi ku online show yo eyesaawe number. Do you know how much data they have to pay or buy? Okitegeera. So that's useless. It's actually nonsense. Yeah. Media has to push you. Omuntu ne wakola ekibi kitya kubanga ffenna tuli bantu. Funa engejjo kiyita mu ffe tulina abantu abatamanyi kye bakola bangi. Mu Uganda anyone can become a media personality. Anyone just wakes up n'abeera blogger. Anyone just wakes up n'abeera YouTuber. Okitegeera. Kati tulina abantu abatamanyi kye bakola bali unprofessional bangi nnyo in our thing of media. Okitegeera. So kitu affectinga nnyo kubanga omuntu tamanyi bw'ayinza kuleyinga kintu bakyogerako.
mu kifo kyogera kagenda kuvuma agenda kulangira agenda kwogera obulimba obwereere okitegedde naye bwe kisanga omuntu ali professional you'll find a way to handle even the bad thing n'akiraga omuntu faani wa spice n'abeera ng'ali satisfied okitegera ne wano omuntu ajja kuvuma akwemulewemule akuswaze ayogere n'ebitaliyo just because ayagala likes. So that's a very big problem. Not everyone. Some media personalities bamanyi chokola. Era they will push that. Nesigambo no baina kupushinga just birungi byoka. No muntu no bakoze chibi. You can talk about it, but how have you talked about it? It's the point. When I talked to Diamond, he was like he told Mbosso to look for me to do a song. Nga engeri gyali nti ye manager we because Diamond ye manager aba abayimbi bwe bonna he's the CEO. So he told me he told Mbosso, you know, look for Spice Dianah to do a song on your album. He's the right person. So kitegeeza nti already yali alaba nti no nsobola okulimba ne Mbosso. So but the first person that contacted me was Mbosso. Ate talina kyayinza kukola nga management ye tekimanyi okitegeera nga Wasafi. And then later we started talking with Diamond. Yeah. I will say yes, because he wouldn't allow me to do a song. He wouldn't look for me to have a song with these artists. They wouldn't put in everything like they did, the tickets, everything to go to Tanzania. They wouldn't if they didn't believe in me. Okay, it was them that funded everything? Everything. Sina kifo kya muntu kyengenda kuddamu. I'm just Miss Spice. That's how I've been. I also don't want to be in someone's place because that's not where I'm supposed to be. I'm supposed to be where I'm supposed to be. So that's not like that. And then about the collaboration, I don't want people to put so much emphasis on that because even when you do these collaborations, you never support them. I've seen Ugandan artists do collaborations and because you guys what you want is negativity. So it's single bukulu is I got to meet him, I got to learn from him, I got to know more about what I'm supposed to do as an artist, learning from someone who has done big in the industry. That's what matters. Whatever like just wait for what is coming. But I have more projects from Wasafi, WCB. Yeah. It wasn't even a media tour, like I was explaining in the press conference. I went for the video shoot. Ngabo nokola nafe tukoze n'abantu bangi nga yalina okufandinga buli kimu kya video. Balina kujja Uganda mukole video bagogenda mu nsi ye mukole video nga buli kimu kikye that is olimba eruba lulwe. So I went for the video shoot, but just because the song is already out, Olwa yes, ne Mbosso album ye. So they Wasafi FM requested to have me on their show. In fact, I went to like two stations. I didn't go because nali sigenze kucha media tour. Yeah. Nanda bagomese kenyine na complaininga. Nambuza tulinayo ndala ne mugamba nti ye. Nangamba sebanga ngumulide gomesi. Nesi jifunanga. Newe nakulabya ngo oli mutuwe yamanyi n'abasajja abamanyi. Nemanga ti Spice atusizo okungulira gomesi atenga yakabi kubanga mukama akoze eki akusitudde nze sikubanja. Just kusalira maintenance yokka nze we nali nkusabira watuukawo just kukolera maintenance gomesi yokka bw'ogimpa tweyanziza gomesi yo Banange wani gomesi yokupakinga gomesi bambadde ekimanyi ogenda kunnumba naye simanyi I think it's somewhere, it should be somewhere genda gikuweeyo gomesi yo then ombuuzizza kucha Hawaii chikola buli muntu yenna sebo si ssente ngenda kuwa gomesi eriwa zonna actually zirina bbiri eki okumukoledde emu yajatiwe tompe ya yero yagala mmyufu wakitegedde otya naye ogimukwase bulungi gomesi ye abamawulire babikapalinga bulungi nnyo okumala emyaka 2 amanja gomesi ono abanja gomesi era yadde abuuza tuliwa gonze omugezi avaayo ne gomesi wazimugulide Tanzania zawano nongi kati nga mwebuuza Spice akikola atya atunga muzoyagala gomesi sebanga tunga musteero gyoyagala oba otekako siriiti soke bannange ekyamazima nze mpunze okunga mu luzungu bakita kuliactinga mu Luganda kuwunga nti nze nzize nga mmanyi
nzize kubanjiza wano manager Roger akwate mu nsawo ampe sente zange naye ndi musanyufu olwa spice okundowooza ate ne kala zange zezino ne bambi mwanyinaze webale kutuukiriza nimbiddwa abantu bangi ndowooza kati gwe nkugase ku bantu bali basatu abatuukiriza kugase ku mugagga w'ekavumba yansuubiza okungulira emmotoka ne mubuuza muzeeyo nawo mmeka nange nteekeko omugagga w'ekavumba nampa miliyoni 3 ku mmotoka eyakola ki era nagenda mu ofiisi nga nsuubiza nazikola ki nazimpa n'omugagga omulala Haji Nabugabo bwe nalingula poloti ono wakasasiro Nabugabo Abdul Ventures taata sente zange yazimpa n'omugagga Njovu w'Enansana owanjovu estate developers naye yatuukiriza kati osinze omusajja gwe bayita Seekawumalu omusomi w'edduwa yansuubiza okunzimbira ennyumba na buli kati sikikola ki kati lwaki seebaza spice nenkaba n'okukaaba eyansuubiza gomesi emu ampaddemu gomesi mmeka gomesi 2 wamma kankaabe akadde sebba akadde spice leta kusimuleko musimuuzi sina kyenyinza kukuddiza okuddako kukwasa mukama male nesimule maaso wagawona ebisigadde wamu abalala abali obubi naye zo mbaliriza sikubanja wabula okukwasa mukama akumpeera omukisa kutaliko buyinike mu lugendo luno olwolwanirira ennyo lwoteekamu ennyo amaanyi obeere muwanguzi maneja Roger omulabako mugambe ankubye oluku mu mutwe ngenda sigala nga buli wembeera nnyimba Spice Dianah nga wembeera ku bivulu konsati zo nambadde enziranga nga kino kyenduubirira tulanze ebivulu nalange tapidde omusite nanzeewa kati kankube ennyimba yonna ku metro gyenkola buli platform gyenfuna buli stage gyennyimirirako